kooti nebazza kuki ku bibanja ne baddayo ndowooza ne bakolanga kyetwandiyisa apiiro kooti neddamu nefulumya oda embeera esigale nga bwekola nga tewali akkirizibwa bannakigwanyizi ababonyabonya abantu abagoba ku mataka nga bebabagobaganya ate nga etteeka ly'ettaka ligamba nti ow'ekibanja nga tanava ku ttaka batunamugobaganya balina okubawo enteesaganya nga si byampaka ate embeera eriwo etulaga nti babakinya ennyumba bazikubye ezimenyese amini baziyiye ku ttaka abamu babatuusizaako ebisago katuze tubawulirize tubategeeze nti enkola ya pulezidenti Museveni kijakola kijakkirizaamu atwagala tuwulire nammwe eddoboozi lyammwe embeera eri etawayisa batya ekibanja kyo wano olwo tebali bataddekoko omwana ojo yaterekera babitwala mbeera ati kunyigirizibwako tebayitamu okubagobaganya babakuba babalemye babakola anti ebibirebiri byali kati omwana wange omu eri nagoba ku nsonga ezo nagira nagenda mu mateeka ne batukkiriza okutandika okukozesa ebintu ebyo ate oluvanyuma era ne batwekolera ne batuyingiza ne bakuba abantu era nemukoddomo wange Jjajja omuntu yandyetaaze okumanya ebibanja bye ebyo byogerwako byatwalibwa bitya era ani abitwala anti yali muntu omu ye yagamba nti yatuleka jjajja yakwekungiriza ebifo byange ebibanja byange kubanga nange wano nali twali ku matoko naye bakuba ziriyaka twatuuka ku mukisiganya ne bannannyini ettaka ne batuwaako ekitundu kye baatuwaako okubira omulanga embeera gye twasanga kwekugibwako ebibanja byaffe babirajjako mu ngeri kiera wano babitujjako amaani kati omugenzi ebayita Musa Mwanje era ekyatumala bazee wange yamala ebbanga ng'alwanagana n'ebintu ebyo ku makooti naye bwe yafa ne batujja ne batuwoninga tewabaawo n'omu addayo okunyoga tebibibanja olwekyo njagala beegayirira buli alina akapapula konna nga kakukakasa ku bw'ekibanja owanguzi n'asingibwa omusango bwe yasingibwa omusango mu kiseera we baabagambira okujja bavaluwazi bamanye kiki kye yatwala ne mwanyi kize yasigula zaali zenkanawo obungi Musa Mwanje yasalawo okubuuza Kyeswa n'amusaanyawo ne ssaawa yaleete tumanyi gye yamussa era nga mu budde buno twatuuka omwezi nga guyisewo gumu Musa Mwanje yajja n'emmundu n'ategeeza taata oyo yasigalawo nakati akyaliwo nze Ssenkungu Jeffes Godfrey chairperson w'ekyalo kino abadde ku bunkenke era akyali ku bunkenke ebbanga lyonna ng'abantu bange bajoonyezebwa babbibwako ebibanja byabwe omwami omugenzi Musa Mwanje kati ate n'abaana nabo taata we yakoma nabo bwe bakoze eki bwe batandikidde Musa Mwanje mpulira ebitambula ku mpewo z'amawulire nga bagamba muno tubbe ettaka lyamu bano abantu bonna batwaliwako ebibanja byabwe maanyi ku mpaka mwami Musa Mwanje mu kwogera okwangu nnyinza okugamba nti ndowooza y'omu ku bafera abaasooka mu by'ettaka mwami Musa Mwanje ekisooka yali musawo Muganda oba musawo Munnansi mwami Musa Mwanje yalina emmundu mwami Musa Mwanje olwaleero bw'abanga ayagala awo ng'ajja buzi ng'asiba sseŋŋenge tolina kyoddamu tuli banakuwavu nnyo ebigambo bye njogerako bitono biwanvu
okusinziira ku bibanja by'abantu ebitwaliddwa abantu babuze onaava okwogera ewaabwe bakafiirwa abantu ba mirundi 3 ababiri bafa masasi omu yabuzibwawo talabikangako nakati ono kitaawe nakati tetumulabangako naye ebibanja omukulu byonna ebibaddeko nsooka okwebazaamu abakulu kubanga nasooka neneekubira endulu nga sifiibwako paka ndowooza Katonda bwe yatonyesa omukisa gwe ne wawulira kyenjogera naye nga famire eri yetusookayo mu bakulu abo bonna ne bamatiza nga bulungi nga kati era bwematiza njiwulira ku bukedde ng'ematiza abantu n'abantu ne batwala ekyo njagala buli ayagala amazima yenna ajje ku ground alabe kiki njagala muve wano simanyi oba ennyumba ya Musa mugikutte neya Medi gwe manyiga omulwanyi president gye yazimba gye bagamba nti teriiwo tugende mujaji kuba ebifaananyi mubirage abantu mulabire ddala obulimba bw'abaana abo ente ze baga nti zabbibwa president yabawa ente 10 nga nzungu ente emu omusota ne gugiruma Banje ekyo kitegeeza Musa yali amaze okukikolera olukwe lwakyo ng'era amaze okukitwala n'essaawa ya leero we tutuukidde kijjayo nga wayise emyaka egisoba 30 nga muzeeyi abuziddwawo. Mu budde buno tugezaako okulaba nga tubeera ku bibanja byaffe tutandika obikozesa ate bali ne bagezaako okulaba nga ate batuyigganya mu ngeri y'okutusiba naffe ffenna batuteekako dda emisango egitali gimu mwe batandikira okutujjayo naye nga tebatuvunaanye nti lwaki mwadda ku bibanja byaffe wabula nga bayita mu kubba ente simanyi mwabba embuzi mwatubbako bino naye nga ate ffe tetubimanyi nako. Mu kiseera kino ebintu ebyo bitusobedde poliisi etunoonya tubeera mu bunkenke buli ssaawa we tubeera. Essaawa eno ku kyalo kuno poliisi eyinza obutajjaako naye bwe bakuzuula ng'otambuddemuko kati ne namayibaawo baffe wano tetulina maduuka ku kyalo olina otutambula mu buli ngeri ate tukolera mu kibuga emirimu gyaffe egisinga giri mu kibuga naye era batunoonyaayo ne batukwata omu tugezezzaako bwe tutuukidde ku mbeera eno gye tuliko gye tusobola okuyimirirako wano nammwe nga tutambudde ofiisi zonna Brigadier Lukyamuzi twamwetooloolako n'alemererwa. Abantu bano balina enkizo oba balina enkizo ew'omuntu omu oba omulala gwe tutategeera nnyo kubanga baatwogerera nga State House ffe tulina aba State House ffe tulina aba State House ne tugamba State House bye biki ebyo bye bayita State House ffe bye tutamanyi okiraba buli lunaku nga bagezaako ne tugezaako nga ba State House ate naffe nno nga tulowooza oba kituufu kubanga tuwawaabidde abantu abo ogw'emmundu bw'ogamba ku mmundu nga bagamba alina emmundu nga basirika kale tweyanziza kati kyembuuzaako nannyini ttaka ku buloko 222 era erijja mu kisenyo awo wonna okudda mu lubugumu ye buloko 222 chairman ntambudde ne ttiimu eno okuva mu office of the national chairman the president of Uganda mbadde nga ntambula ebiseera ebisinga naye ku lwaleero nsazeewo nti bajjeko nabo ku ground basobole okumanya kye kigenda mu maaso. Omukulu abadde abuuza nti bano bannannyini ttaka oba bano abasinga babibanja ffe ba landlord side eri era taata w'omwami ono Omugenzi Sebakijje muzeeyi wange yali yamuwa obuyinza okusolooza busuulu ku mutala guno era tubamanyi nga be bannannyini bibanja ku ttaka lyaffe naye omwami oyo yali yakozesa olukujjukujju n'amaanyi ge yalina okuba nga yalina emmundu n'asiba sengenge wano wonna nga teri asobola kujja n'okukolera ku kibanja kye n'asibiramu n'abettaka nga tebasobola kujja kuyingira mu ttaka lyabwe kukozesaawo. So y'ensonga lwaki olaba nti abantu bangi bali wano beemulugunya abantu bakaaba abamu baafiirwa ne bazadde baabwe mu nsonga eno yogezaako kuba baali bagezaako okulanga balwanira ebintu yabikole ki bikomewo. So wano we tuli mpozi njagala kwebaza RDC security organizers ez'enjawulo DPC n'ebitongole ebyenjawulo bigezezzaako okulwanirira abantu ba wano. Chairman nkwebaza n'abakulembeze b'ekyalo bonna nti muyimiridde wamu n'abatuuze bano kubanga sisuubira nti muyinza oyimirira ku kintu ekikyamu
era mutiisiddwa ebbanga lyonna ne muyimirira ku mazima abantu batuuze bakuno badda babaddeko naye omuntu omu abadde abafuukidde ekizibu. Ekirala nti bano abato abali wano bokka sibe bannannyini bibanja bino tujja kwongera okutambula okuwetoololo waliyo abakadde abatasobola kuva mu mayumba nga nabo baali baatulugunyizibwa ne bagobebwa ku bibanja byabwe. So we tunaava wano tujja kweyongerayo omutala guno munene kino kyalo kiramba ky'ekiyanja guli omutala lubugumu. So mbadde nsaba kyeyamaani ojjeko oyongere okunyonyola abantu. Waliwo ofiisi endala kati eno ofiisi ye etunuulidde okulaba nti abantu bano tebanyigirizibwa era mu ripootisi zonna wabaawo ripootisi ezagenda oba oliawo fayiro ne zitatuuka oba empapula ne bazisikamu eno ofiisi bwekola ripooti fayiro tetuuka buli kafayiro buli kapapula konna kalina okutuuka ku mmeeza y'omukulembeze w'eggwanga era akisoni nekola ki neteekingibwa. Kati twawulirako nti RDC yajja wano nakkiriza abantu badde ku bibanja byabwe security organize endala okuva RDC lwe yayisa ekirangiriro ekyo mudde ku bibanja mbeera kyeriwo kujoonyesebwa n'okukwatibwa nkugambye ono yakava mu kkomera vice chairman akyali mu kkomera ali luzira ate era beewera vice chairman muto wange beewera bo bajja kukwatanga omwomu nga bakola ki nga basiba bajjanga kukwata omwomu paka abasigadde banaggwamu. Ekitegeeza kati poliisi yefuuse ekizibu era kyekizibu so okuva RDC lwe yasalawo mudde ku bibanja byammwe ate bano bali bananyini ttaka abeeta bananyini ttaka beyambisa poliisi okukwata omukomu nga babasiba nga bagulako emisango banga kati ono alina ekibanja n'ali mu kkomera naye alina ekibanja mugenda genda wali mulabe jjajjaawe yamuwa ekibanja ekyo bwe yenkana ali myaka 10 wali njogera ku kyettaka katono mutamanyi President Museveni kyasinga okwagala mu bulamu bwe abantu b'ebibanja beyagala ebibanja byabwe. Message eno njala giweereza DPC w'emukono okutandika n'olwaleero. Eno omukono si yasose mu ofiisi eyo. Bw'aba asuubira nti wanaagenda anyigiriza abantu abankana we bati eyo ofiisi yagikoze eki? Mugambe Musa nti tuyimiridde wano si lwakuba nti yasinga okubeera ow'amaanyi n'okukwata emmundu wano. Mugambe Mwanje batabani be kye balowooza kye bali ejjinja terizitowa kusinga tteeka. Mumugambe ekintu kimu vice chairperson w'ekyalo kino akolera gavumenti ya NRM agenda kuvaayo ate agenda kweyagalira ku ttaka lino. Era mutegeeza abantu ekintu kimu nti eno ofiisi teyajja kujja kubabuulira buulizi bikutambula butambuzi. Tugenda kudda wano paka buli omu ng'ali ku kibanja kyate ng'akikozesa. Mugambe famire eyo nti tugenda kubanoonya gye bali ate mubagambe tebana kye bagenda kubakola mpozi nga balowooza bajja kutuma nange gyendi bajja kumala. Era buli muntu ali wano ng'olina ekibanja kiri wano kumpi twagala otwali ku kibanja ky'olwaleero tugenda sigala nga tukirabyeko ekiba kyomukola. Chairman walondebwa abantu bano okolera gavumenti ya President Museveni ku buyinza bwe bwakuweebwa beera mugumu era sigala ng'oli mugumu. Mukama waffe Hadijah Namyaalo akulira ekitebe gye tuva omulamwa ogw'okuzza abantu okuba nga batudde entende gwe mulamwa ogusooka tugenda gukola mpaka naffe tugenda kugwa wano. Bano abantu bano bali onoona bavubuka ne babakyayisiza gavumenti bano abantu bano buno omulundi gwe tuliko nga tukimanyi nti muzeeyi akyaliwo mugenda kumwagala kuba mugenda kweyagalira mu ekitundu kino namayiba kyatwagala kyayagala dde obukulembeze naye olw'okuba abantu abalowooza nti bakitalo nnyo eyo famire eyo kubanga omwami ageze n'agamba nti bajja ne babawa n'ekika kitegeeza bazira okubanga sira bakika kyammwe kati obanga wajja buziga gw'olowooza ogenda kuyinda maano ku bantu bannayuganda abantu abawano mu Buganda abantu ba President Museveni tugenda kulwanira abantu bamwe mukomewo era mugenda kutandika okukomawo. Nebazaala DC nti alwanye n'alwana ate bambi akyalwana. Brigadier Lukyamuzi
akoze nnyo kyakola nenjala ddemu ategere ekintu kino nti abantu bano we bali bano abantu eggwanga libaagala okusingako abantu abajja okubatulugunya tugenda kubalwanirira kyekizizo yalina ffe twabawulira nga babawaabira ffe batunoonya emisala n'ekiro bagamba bakuba amayumba gaabwe ne bagamenya bagamba babba ente zaabwe bagamba babba embuzi zaabwe tewali muntu n'omu abeeyita bannannyini ttaka bebagamba nti abatuuze b'ebibanja bwe twedda ku bibanja byaffe twabba embuzi twabba ente so ow'ekitiibwa pulezidenti Museveni boogera ku nte ezabbibwa ente ezaggwawo emyaka nga 15 emabega oba 20 boogera ku mbuzi ze tutamanyi wano tewali nnyumba yakoonebwa bakola ebintu bo nga bo olw'okuba baagala bateekewo emisango ku bantu essaawa eno vice chairman Musibe ali mu kkomera ali Luzira ow'ekyalo kino naye era y'omu ku bantu be baatwalako ekibanja kye ensonga yamusibya nga bagamba avulieto di global nti babba n'okusaalimba ye chairman wa NRM omuluka guno gwe tulimu ali mu kkomera agenda kuwezaayo mwezi mulamba bo bagamba tebayambiddwa ne basala amagezi n'olukujjukujju lwonna okusibanga obusibi abantu nga buli omu bamusanze bamugwira bugwizi ffe tusaba ekyawe bakiteeka mu lujjudde nga ffe ebyaffe tubiteeka mu lujjudde tusobole okufuna obwenkanya obwowamu vice chairman Enoka Lujinji Salongo koti yamutwala mu Luzira Juma Mjwala ne Sinani ne Dirisa Sebufu ne Hakimu. Wagendako ku polisi? Nagenda ku polisi naye nga abakulu abo be basookayo. Nagenda na Kisunga na ziruubira kuyamba muntu wa wansi. Kubanga kyekyokulwanyisa kye tuyina naffe kituyisobola okuyimirirako naawe okulwanirira ku bwaki kubw'ekibanja. Eno message kegende butereeve wa Dirisa Sebufu. Dirisa Sebufu okusinziira ku information gyenfunye wano okuva ewa chairman wa LC1 ntegeezeddwa nti olina emmundu oba oliawo gwe gye weewaana nayo nti baagikuwa oba oliawo okutulugunya abantu naye ofiisi ya pulezidenti Museveni government gyakulembera tagabangako mundu giwa muntu genda gikozesa bibye nga yeki bw'aba agikuwadde agikuwa kwekuumisa tulabe bangi nga balina emmundu naye nga tusobola kumanya nti ayina ki nti ayina emmundu n'olwekyo bwana Dirisa Sebufu kuno sekulabula ne sekulabula era nga mpitira mu DPC kubanga ayina obuyinza obukujjako emmundu singa obanga ogikozeseza mu nkola etali ki etali nnungi so sekuwoninga ne sekuwoninga kagende wa Dirisa Sebufu ne banno bwe mulina emmundu zammwe bano abantu gavumenti eno beesinga okwetaaga bassebo ne bannyabo etteeka ly'ow'ekibanja n'ow'ettaka tewaliwo erikukwatirako kasita obanga oyina ebiki bw'aba ayagala ekibanja kyakuwa essente oveewo mu buki naye ebintu si byakukola ki si byakunyaga nti oze kuwamba n'olwekyo ofiisi ya pulezidenti eri mabega wammwe munywerere ku bibanja byammwe ebinaddawo byonna mutukubira amasemba.